Bujingo ne yeetondera Makula kuba ekintu kyali kirenga kwabika n'akwata $4.45 n'azuwa Makula asirike n'amuteeka ku mwezi buli mwezi amuwa $3.5 ezitaliiko kintu kyonna era n'okutambula naye asooka musasula ebyaddala amazima ga Katonda mu ggulu. Oluvannyuma lw'abantu okubuuza Suzan Makula ku Independence Night, munange Pastor Losius Bujingo avuddeyo n'ayogera ekituufu. Agambye nti Suzan Makula teyalabiseeko olw'ensonga nti no munange yabadde atawaanyizibwa endwadde z'ekikyala. Bw'ate bw'avuddeyo ate n'abeera nga ategeeza olunaku olwaleero. Bangi babadde bagamba nti Suzan Makula n'atalabikako ku Independence Night ku lunaku olwabadde olukulu ennyo. Kale nno kyekiwaliriza Pastor Losius Bujingo okuvaayo n'ayogera ekituufu. Nno naye tasirikira byama. Kale katubeere ng'ate tukuwa Pastor Losius Bujingo ng'ayogera ekyalemesezza Suzan Makula okwetabamu Independence Night. By the way, we apologize to you, mikwano gyaffe abatalabye Suzan Makula mu Independence Night. Abadde alina bu challenge bw'ekikyala naye ng'ali under treatment. Nenga over 90% kati atereddemu era olwaleero bwenzira yeeka tugenda kukola ffenna program the way. Tugenda kukola ffenna program the way naye twakirabye ng'okuwaliriza tujje mu Independence Night ffenna nga tetukikola lwa Katonda n'obulamu tulaba tujja batubutaataganyiza naye nga tukikola mbw abantu baleme kwogera. Affe tetukyalivinga ku lwa bigambo. Not at all. Ffe tuli balamu ku lwa Katonda, twagalana lwa Katonda, nammwe abatwagalira ddala. Mwebale nnyo abamusindikidde mu messages nga mugandi wateekwa okubaawo ekitali kituufu. Nga tukyali ewa Pastor Losius Bujingo, Uncle Bini munanga avuddeyo n'abotola ebyama. Agambye nti nno Suzan Makula ye yali emabega w'okusasula bannamawulire babeere nga bayabya Pastor Losius Bujingo ku muwala oli gwe twakugambako eyali abatabudde mbunga Pastor Losius Bujingo takyasula mu maka. Naye mbwera okusinziira ku Uncle Bini mbu omukyala akyaliyo. Ensonga no bwezite weziri oyinza ogamba nti byaffe nga Newspack channel akatubeere ng'ate tugakuwa. Omukyala wa gundi yakoma kubeera mu abamutugambanga nti asula mu hoteri biki naye kati simanyi bwe byakoma. Omukyala wa Bujingo gwe mwatugamba omunyarwanda omweru byakomawo. Suzan Makula yali asasudde abamawulire babye Bujingo kubanga Bujingo yali takyasula waka. Bujingo ne yeetondera Makula kuba ekintu kyali kirenga kwabika n'akwata $4.45 n'azuwa Makula asirike n'amuteeka ku mwezi buli mwezi amuwa $3.5 ezitaliiko kintu kyonna era n'okutambula naye asooka musasula ebyaddala amazima ga Katonda mu ggulu. Bujingo tambula ne Suzan Makula nti batugenzeeko mu hoteri batugenzeeko mu bantu bano ero batulabe batugenzeeko mu ofiisi amusasula era balinza akalulu kaggwe kubanga bali bagenda kwawukana. Abakulu ne batuuza Bujingo n'agamba akalulu kaffe kajja kufa abantu bayinza okudduka mu kyaki soko linda akalulu kaggwe ogobe embwa. Makula namuga era enteseganya gye bagamba bamugamba bamugamba waayi bwoba oyagala kugenda nnyumba y'ennamayumba ogindekera. Ani agireka? Bujingo agirekera Makula. Professor obijjawo. Omukazi asula lubowa teyakyasula mu hoteri. Mu hoteri bamuyita Buyisinga wakatalinawo bulungi mirembe. Nanyini mu hoteri bamuyita Katongole namugamba jangu ogira osulako wano ku hoteri eyo ngeri ku lubiri. Kati obudde buno basula bonna oba tebakyasula bonna? Kubeerawo okulaga kifaananyi tuli ffenna. Naye ayinza okuba nga asulayo naye manya nti kati security nnenemu. Badde ate ekyo sikimanyi. Okitegedde. Penga avuddeyo n'abeera nga ayabya abasumba. Agambye nti abasumba b'ennaku zino munnange bye bakola byo abikangamuko. Asookedde ku musumba Kayanja n'alyoka agamba mbu ono ebimwogerwako mbu musiyazi mbu
bituufu. Ate wavuddeawo n'alyoka dda ku musumba omulala, n'alyoka dda ku Pastor Lozias Bujingo naye n'abeerako byamwogerako. Ate munnange n'adda ne ku Pastor Bugembe, alyoka agamba nti Pastor Bugembe akatambi ka Desire Luzindako obusegwe kaafuluma, mbu Pastor Bugembe yakasaba mbu abeere nga akasabira. Oyinza okugamba nti munnange tussala mugambo katubeere nga tukuwa penge. Tulina n'abasumba kati abafere. Abasumba baba mafia. Oyesa tegera mu basumba bakatuliki bafaza abamu kaleku ne bamaseeka. Naye abasumba be Uganda ba mafia. Osanga omusumba ali ebisiyaga, omuntu wajja namugamba olwo yansiyaga ng'amukubira essimu. Papa Sidi bamutiisa recently omusumba yalina omwana asomanye yali wasa omuzungu wasiiba atamba ina international passport ya ready. Bwe yagenda kujja Papa Sidi mbu amugye Newcastle. Bwalina omwana we mu mafia wasa omuzungu bwalina agatabo omusumba oyo omulenzi mwana mukambwe yagamba Papa Sidi ngenda kujja nkulo ne London. Balinga ba mafia. Oyo Bujingo yatta omuntu era gavumenti n'emuleka. Tulina ono Bugembe. Nebugembe yasoko kuba Desire okuba ndanga bafusumba sibategeera besite. Okimanyi ndi no Desire Luzinda. Uyafulumya obutambi bafulumya obutambi bw'ekitone. Bujingo amugamba soko okamanya Bugembe amugamba soko okampereze nkasabire. Bujingo ne gundi yakyogera nti yamugundi yansabira. When I was exposed, the first person that paid for me was Bugembe amugamba damo kansingira katambi nkasabire. Uganda wali ba mafia n'owulira nga bapasitoli nalimisa abantu emiceeri. Waliwo kateere egulira abasumba yesinnategeera ng'omusumba they can easily get away with anything. Newspack channel kwali subscribing nga liking nga tereka obaka bwawo mu comment section. Producer Padman yayingidde mu lutalo lwa Bobi Wine kosane Eddie KENZO. Eddie KENZO yavaayo n'alyoka agamba nti Bobi Wine yayoza mu nnyimba ze. Kakati nno wano Padman waviiriddeyo n'abeera nga ayogera ekituufu. Agambye nti Eddie KENZO asaanidde abeere nga yeetereza kubanga byayogerako. Twogerako okuyimba kuno mulimu but do research kubanga ogenda kwokya. Kyenjagala otegeeza abayimbi tulina progression. Oluyimba luno baluyise batya? There is promise. There is promise. There is yanimba. Kati enyimba zino, I promise, let me renew my promise to you. I promise I'll never be a fool. One. Kati nkubanga tubala. Let me one. Then 4, then 5, then 1, 4, 5. That is I promise. Era muno mulimu ne that is singa. Yes. Waliwo olwembeerawo nga sikulabako. Yeah, 1, 4. Olawe tukuta olubaawo. Kakati mugundi eyo mwennyini nnyini ahende mbeeramu ne codes endala. Kati gwotegeera music. There is 1, then 6, 4, then 5. Zijjukirwa olunaku lweya nebigambo bye yakozesa ng'agenda byangamba oluyimba luno twalukola ndoza if not 29 nasanga balutandiseko ne jjajja Tony Halls. So basically ndowooza nti with due respect, I respect you my brother KENZO, but we need to do more research about music before you come out and say ono yakola bwate, because guno mulimu gwaffe. Ate ekirala muganda waffe, you are the presidential advisor. Kati naye zo byomubalidde wano bitegeera nze nkoze ogwange kubanga maze okubala kati olaba the same codes zino ziraba ziri mu ebirungi tukola amakula geyoleka basimba ogenze ebanda baba lonze babutasimba mulamu basimba ogenze. Oh, there is a my son, I'm sorry.
kati ogenda kwa choosing buli muntu okubba oba totegedde progressions too. I'm not just talking to Kenzo, but I'm talking to artists. Mulemo kayanira code progression sizammwe. Olubuto lwa Shiba Kalungi lukyagenda mu maaso n'okuba nti no lwogeza abantu obwama, abantu batambula bagamba olubuto lulabika lulabika lwono. Kakati no basooseddwa upcoming artist ono ne yayimba ne Shiba Kalungi munange nga bagamba nti engeri gye beemoddemu ku stage munange yandibanga yitaata lubuto. Kakati eyo no bavuddeyo ate olubuto kati bali mukuluwa promoter okuva mu UK bagamba nti ono yennyini lubuto. Promoter no yoyo gwe tuli mu kukolagera n'ebifaananyi batandise dda okuba nti nate babijjayo. Bwete tambudde badde mulabi mulungi obale kwekumira ku Newspark channel, subscribinga, likinga, tereka obaka bwawo mu comment section. Beera bulungi, weeraba.